abaganda balugera kyerabirwa mugambi nete kyerabira gwe bakigambye. Mr. President webale kulengerera wala kwa bino bonna wabirengerawo wabirabirawo bafena mu Uganda tukimanye sawa zino constitution izo nazili compromised tuina gyogenda kudukira ofuneyo buyambi tatona gyogenda kuddukira ofunemu ekyo mugaso kyoyagala nga bw'okisubira ekigenda okubeera. Ebbanga Mr. President lyadduka ngadduka okutaasa obulamu ngali mu kwekeka okutaasa obulamu Basemujjunganda bali ku TV nga balaga nti abo boolwanyisa nakyemalira jangu tugende oyina kubeera mu kadukulu ffe tujja kukuwolereza bw'oba olwanyisa nakyemalira toyina kufuluma ggwanga oyina kubeerawo. Ninga bo bakimanyi bulungi Mr. President ebbanga lyamala mu parliament yamanya byonna ebyaliyo n'amanya nti kakati wantu osobola kusinziirawo n'osimba makanda. Yensonga lwaki yamala ebbanga nga abayita beegatte yamala ebbanga nga abayita beegatte bagezeeko okusiguukulula amakanda ne kigaana. Esaawa zino Ssemujjunganda obudde obulabye bukedde kubozi buso obudde bukedde kuba naawe esaawa zino bwe tukubuuza mu exile ekyakutwala ekiyinza okulema okunnyonnyola kuba mmwe mwennyini muzanya 50% ekiremesezzaako nakyemalira okutuuka akaseera kano kuba buli abali mu opposition mwenna mwalinganga mulwanako ezza mu bifo era mwe mwalinganga mwogera nti abye bino ebyo ebigenda mu maaso mu ggwanga naye nga bwe tubaleeta solution ejjako nakyemalirawo temubaawo era awo tebabafuna. Kati esaawa zino Dr. Kizza Besigye ali munda bw'otunuulira Lord Mayor ali munda kati singa Kyagulanyi ebbanga lyali mumuyita nti mujje mugenda kumuwolereza naye ali munda ani gondi baani abandisigaddewo eggwanga mwandirekedde bano basimanya munyagwa. Kino tuzenga kibagamba era bannange eryokanga n'etonnya ne tulaba ensisira ne bwezenkana emyoyo. Kuba mwe mwafaayo nga mulaga nti mmwe politics w'abantu balondemu naddala mu abasomyeko abambala amasuuti ne musiba amataayi. Era nga mulaga bannayuganda nti abalina okwogera ku bigenda maaso mu ggwanga balina kuba mmwe babusuuti. Balina kuba mmwe abakwata simanya twasoma zi PhD simanya twasoma wano ninga eggwanga lizingamye. N'omusajja okutuuka okufutubbalako lwakuba nti bino muzenga mu biraba. Era Mr. President webale kujja kuba tuggulire ekkubo. Kono twalina kukwatira wamu ffenna agali awamu ge galuma ennyama wabula buli omu yaddanga kulwana nti gweoyinza obutasobola kuba toli mu nnabusuuti simanya tewasoma kino awo we tuli. Nabagambye nti ogwange gwakubaawo kubanga mbatuusaako byonna ebitambula ebigenda mu maaso era nga bw'oba oliyo gwe nga tona subscribing ofiirwa bingi ffe tubaawo munange okubanga tugakuwa ensonga za Honorable Ssemujjunganda essaawa ya kakati we twogerera nti naye aliira ku nsiko abanna nno tebeerabira bakomyawo ebigambo byayogeranga nga bagamba nti naawe kikutuuseeko onaagamba ki. Kiri confirmed bade kiwulira mu mbade mbiwulira mu ngambo nti Honorable Ssemujjunganda Ibrahim former MP Kira municipality ali mu exile wetwogerera bino era yennyini atesifize ku video gyakoze eri most recent is it yesterday. Honorable Ssemujju naye kirabiga kubanga yawanganguka era ulieko speculations nti eyatunda amakage bagali bitundu by'ekira walwayi lugambo but whatever the case kino kikonfaminga byonna oba oli awe badde bigenda maaso mu ggwanga Uganda. So Honorable Ssemujju ayogedde ensonga nyingi nga addressing of course ayogedde kuba in fact ba ministers mu government ya NRM nga balina obutuuze mu nsi za ba ministers ayogedde kwa Doniya ayebale ayogedde ku muwala wa Sam Kuteesa ayogedde ku baani bonna balina obutuuze mu mawanga g'ebweru ate nga wandegamye nti bo bali more safer than them category jibagwamu bonga abopoziga government ya NRM. Honorable Ssemujju kyayinza okugamba kiri kimu tugenda kubuuka byonna byobadde ojjanga oyogera naddala ebitali birungi eri struggle eri His Excellency Kyagulanyi watuusizza struggle to liberate Uganda about to change the power in Uganda. Era tukujjukize nti if at all you only have one shared goal, one mission, beera mulwanyi akwatagana ne banno si mulwanyi adiscreditinga oba alaba only the faults
in other fighters. Bokuba kudduka, Honorable Ssemujju mwadduka for years. And we could do for that. Yes, mwina mwatuuse gwanga Uganda mkopozi government ya NRM, but his excellency Kyagulanyi yajja nadduka n'abayitako. Naye tuli mu competition. Mission eriemu. It's better ne mukwataga n'oyo abasinzika amaanyi abantu basinga okukkiririzaamu other than coming out discrediting him. Kubanga Honorable Ssemujju nja kujjayo ku court emugwe bigambo byennyini. Wavaye wande waliko ni BS no government, his excellency Kyagulanyi is such a coward. Tewali nsonga adaino okudduka eggwanga Uganda agende mu America. Olwaleero olimbuwa nga ngusegwe kenye kitegeeza ekibagoba kiri kimu. Honorable Ssemujju ekibagoba kiri kimu mwenna. Ate bwe tugamba nti boba abaino bagamba nti his excellency Kyagulanyi nje siri ku criticizinga yampulize bulungi nti mutitizi. Ate goba mutitizi nnyo kubanga fena tukimanyi nti amaaso oba mafumu agalidde okufumitibwa his excellency Kyagulanyi mangi nnyo okusinga ku gago Ssemujju. Naye olwaleero naawe oli muki? We have one shared goal. Era yensonga lwaki yensonga yokka bana yabufuza ddala abagamba nti mwena muli opposition gye mulina okurespectinga. Yabazaako back in time. Moses Ali omugezi yakafa ebiseera ebyo. Yali naye ayagala kuwamba buyinza mu ggwanga Uganda. Ng'era alina amajege Northern Uganda. Ate nga musajja alina connection n'okusinga General Museveni. Then naye kyamwegasa ku NRM mukyali kimu nti Museveni yali ye ayinege akwataganyemu n'abantu ennyo, especially mu Buganda wano okusinga ku Moses Ali. Nti Abaganda wano mu Buganda bali tosobola kukwatagana nnyo na Moses Ali, bali basinze kukiririza mu Museveni. That is the reason Moses Ali yakwasa bina byali ayina ne connection yezize zaayina omuli okutwala Museveni wagundi wa Gaddafi kuba obuyambi ne yegatta ku NRM. Because they all had one shared goal. Tugenda kuwa ekitibwa Honorable Ssemujju tukwagaliza ebirungi naye tovaayo ku discrediting his excellency Kyagulanyi as far as the struggle is concerned. Babetero Banks, this is the real talk. Happy Sunday to you all. Honorable Ssemujju Nganda esawa ya kakati ebintu byamunoonekera naye abandi abazza ebigambo byayogeranga emabegako ng'esawa ya kakati naye bimutuuseeko. Ekireetedde ba Ssemujju Nganda okubonaabona, ekireetedde ba Adoniya Ayebare okubonaabona, bwetamanya nsi yaabwe bwetambula. Bo baalowooza bagenda kuwuddisa bannayuganda ntiyo. Kati Ssemujju Nganda yalowooza wanna discreditinga Kyagulanyi abannayuganda bajja muwolereza naye twalemezaamu. Saawa zino yavumanga Kyagulanyi ate moment aligamba Kyagulanyi muganda we. Adoniya Ayebare eyali anoonyereza Kyagulanyi okumutta. Saawa zino agamba Ugandan government erina okusasulira ebikolobero byekoze eki yetuusizza ku bannayuganda. Adoniya Ayebare yali ayagala okutta Kyagulanyi. After all of them losing the battle, era Ssemujju yamaze kugenda bweru n'addamu amagezi. Nze nabagamba teri muntu afuluma nasigala nga weewe, okuggyako nga ye yatondebwa kubeera weewe. Ssemujju Nganda abadde Uganda emyaka 15 nga talaba bikolobero bya Museveni, nga talaba occupation war ng'egenda mu maaso, nga talaba enslavement ng'egenda mu maaso, nga ye tabiraba. Naye we yafulumye n'ajja wano e Saudi yatandise obbiraba. Neweebuuza obwongo bukola bulungi, obaddewo emyaka 15. Kyogamba abantu bakatandika okufuluma guno omwaka, abantu bazze bafuluma, okozeewo ki? Mwalina obuyinza temwabukozesa. Adoniya Ayebare yamaze loosinga kifo kya United Nations Ambassador n'ekya Foreign Minister, kati atulaga nti gavumenti mbi nnyo. Naye wali we yali akyali mu gavumenti yali talowooza. Ne Ssemujju Nganda ng'akyakwata pasipoti ya green yali alowooza ali kaweweevu mpaka bwe bamuwadde eyaffe eya bbulu. Kati ekizibu kyammwe mulowooleza kumpi ng'ente. Gwe Ssemujju Nganda ng'okyalina obuyinza wali ekira
wandibadde okola n'oleyinga strategy about New Uganda. Naye yagadde ogireyinga nga toli bweru nga tekyasoboka ng'olwedde waluzinga dda popularity. United Nations Ambassador Adonia Yebale yandibadde yaleyinga dda strategy ejjako system eno. Instead yaddamu kunoonyereza Kyagulanyi amutte. Saawa zino ayagala kuzzaayo ebigambo bye naye tebikyasoboka ne Ssemujju. So nyongera okubajjukiza ekijja si muntu. Ate awo nga tubadde tukyali awo omukyali oli ng'abizeemu ate era ng'alumbye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agamba nti akomewe waka. Agambye ne Kyagulanyi akomewe eka yeetonde. President Museveni ajja kumwaniriza kubanga mwana we. Komawo eka Kyagulanyi, komawo nga Bugembe bwe yayimba. Bwe mba nga serabidde ebyafaayo bitugamba nti Yesu olunaku olumu ng'ali mu sinzizo gye yali abuulira e Yerusalemi oba mu kye tuyita tempo eya Jerusalemu baffe kye tuyita Yerusalemi, yali ali mu kubuulira enjiri n'agezaako okujjukiza najjukiza maama we, kitaawe ne taata we Joseph ne Maria, earthly parents, n'abagamba nti taata maama temwerabira ekimu oba omulimu gwe nnina okukola nti n'obuvunaanyizibwa bwe nnina okutuukiriza eri kitange atudde waggulu eyo. Ebigambo bino mbikugamba nga nkwerako reference era obijjukirenga. Enjiri ya Luka ekugamba nti yadde Yesu yagamba earthly parent we oba maama we w'okunsi ne taata we w'okunsi nti nina omulimu ogw'okukola ogunvunaanyizibwako oyo kitange ali mu ggulu gwe yantuma, yagonderanga kitaawe ne maama we era yakkiriranga e Nazaaleesi gye baali babeera n'akolanga emirimu gy'awaka n'emirimu gya bizinensi ng'egy'obubazzi nga we yali ateekeddwa okubituukiriza ng'omwana. Bino byonna w'ogoberera obulamu bwa Kyagulanyi agezezzaako okubikola era abadde atwala Museveni nga pulezidenti we, abadde atuula n'abanene, yali atuddeko ne bassali musale mu budde bwe bwe yabeerera superstar nga mugonvu. Naye ennyimba ze yakubanga zaalingamu message nti nina abantu ab'okuweereza. Wuliriza bulungi. Enjiri ya Matayo oba ya Matthew, ya enjiri ya Matayo essuula ye-12 tugenda ku lunyiriri olwa46 paka ku lunyiriri olwa5. Yesu waliwo lwe yali abuulira enjiri. Aba abuulira enjiri abayigirizwa n'abo be yali abuulira enjiri ne bamugamba nti omuyigiriza, kitaawo ne nnyoko beetaaga okwogerako naawe. Wuliriza bulungi. Yesu yabagamba nti abo actually bamugamba nti famire yo yeetaaga okwogerako naawe. Yesu kyava abagamba nti abo abawuliriza ekigambo kyange era ne bakola nga kitange bw'ayagala era bw'agamba, eyo yebeera famire yange. Njagala owulirize ebigambo bino lwaki turelatinga ku Kyagulanyi nti mununuzi waffe. Kyagulanyi yatuulako ne salimusale era yalyako nabo era yagabana nabo. Okay, paka ayina olugero lwawe emboozi gy'atera okukuwa nti omwami omu yamucapa oluyi nga talina ne kyakoze wabula kubanga ayina emmotoka ya Escalade ng'azimba. Paka we baamucapa n'alyoka azuula famire ye entuufu. Yesu yalinga submissive eri bakadde be, teyawakana buli bye bamugamba ng'abikola. Naye yabajjukizanga nti n'omulimu gwa kitange gwe nnina okukola. Kyagulanyi omulimu gw'alina okukola gubaddenga mu nnyimba zajja atuyimbira nti alina okutereeza eggwanga. Weewaawo yali submissive to Museveni and Salimusale ekyebeerabira. Bamala kumucapa luyi olwo Mukama amuzuyukusa ng'amulaga nti ekkubo ly'okwata si ly'olina okubeeramu, ekkubo ly'olina okubeeramu ettuufu lye ly'okununula abantu bo.
So omuntu yekka kati abantu bokka abasobola okuyita Kyagulanyi nadda awaka be bantu abo abatulugunyiziddwa, be bantu abo abateekeddwa mu economic crisis, be bantu abo abagiddwako eddembe lyabwe ery'obuntu n'okubanga bagezaako balaga nti temuyina kuba mu nsi yammwe okujja kugenda mu diaspora. Abantu abalina okuyita Kyagulanyi beebo, so si abantu abatandise okulaba nti bitandise okwonooneka ne batandika okumuyita muganda wange Kyagulanyi amaka ge yagalikawo naye. So si abantu abeetaaga visa olw'okuba balaba nti Uganda etandise okwonooneka, singa Kyagulanyi akomawo awaka bo bayinza okutereera, naye Kyagulanyi yakimanyi nti bo okutereera omuntu wa bulijjo abatakoze eki tateredde. Eyo yembeera gye tutunuuliramu Kyagulanyi mununuzi. Ekintu kye mwerabira kyali kimu, nga anoonyezebwa ebigambo ebyo temwabigamba Museveni nti oli muleke mutabani wo. Agambye ne Kyagulanyi akomewo eka yeetonde, President Museveni ajja kumwaniriza kubanga mwana we. Temwabigamba Muhoozi nti oli muganda wammwe, wabula kyenzijukira ebyo bye mugamba nti ono muzeeyi taata we mutabani Kyagulanyi mutabani. Kyagulanyi yayawula dda era naffe twayawula dda. Lwaki? Nga waddanga akola zi tweet ze yateekanga ku Twitter, Kyagulanyi yagezaako omujjukiza siri muganda wo, bakuzaala Tanzania, nze nzaalibwa Uganda. Abajjukira tweet ezo. Ensobi eno gye baakola mu kumusindikiriza n'okumugobaganya, tebaamanya nti bamuwa akadde asobole okufuna obudde obumala okulwanirira abantu be agobaganya abagwira bave ku bannayuganda. Ekyo temwakimanya. Kababe baganda baffe be tuyita bannayuganda bakkiriza ne bakozesebwa bebo Bayuda Iscariot, they will hang by the rope nga tewali abakutenako. Kakati oba oli awo ng'okyalina obulumi obwo, oli naakukubira essimu n'agamba nti owayise mujju, eno abantu bali mukuga nti otunda amaka go wadduse, ne kibeera ng'amaka nti kyekikulu mu bulamu bw'okusinga obulamu bw'abanno bonna abali mu makomera. Batandise okwetuga okw'abo abali b'enkwe, batandise bagenda kubanga bafutuka nga bagenda mu exile. Naye nekino kankikujjukize, exile eboola kinyuma n'okaddiirayo, n'ogenda nga ogenda muvubuka muto n'okaddiirayo, naye w'ogendanga bassemujju ŋŋanda. Ekyamazima kiri nti waliwo kye tuyita labor laws ziri active teziri ng'eze Uganda. Above 45 tosobola kunoonya mulimu n'ogufuna. Kitegeeza ki? Nti eddungu lyo ligenda balemu, oba si kyo bajja funa bwe babeera nga tebakola. Okay? Eddungu liri fane. N'owoova e Uganda ng'oli driver ng'olina classes zonna eza driving, w'otuuka mu Middle East bakukwatanga amacha ne bakuzaamu training lessons zonna. Kati semujju agenda kola mulimu ki? Option eryemu. Abayina kugenda Europe n'ayoza toyi, ate akyasobola okukola mugondi mbanna mukadde tasobola, ayina kukola mu zisuweji. Waba takozeze mu zisuweji ayina kusooka kutuula kunaalya ssente zibabadde babba. Wabula tuzze tubaganga tubeegayirira tuli fembi. Essaawa eno mwagala okugatta Kyagulanyi ku boonoonyi abasevinge, naye Kyagulanyi yajja sevinga oba yajja kusevinga muntu wa bulijjo. Tuli fembi. Kalike gambye Yesu kwe yagamba nti abo abawulira ekigambo kya Mukama ne bakola ng'okwagala kuwe kuli ye famire ye. Mwabiwulirako ne muka Lutikko Rubaga nga Katikkiro agezaako okugatta Mpuuga ku Kyagulanyi muganda wammwe. Okay? Kyagulanyi azaakyogera lunye nti ffe tukolera bantu. So mbalabula kino ekintu, mbakakasa mugenda kutandika okuyita Kyagulanyi baaba. Kudduka tekugenda kubeera kwaffe ffekka. Muganda wange Kyagulanyi amaka ge yagalikawo naye, yagazimba akaagala okugasula mu kati ali mu Amerika. Kyagulanyi ye musajja yekka gwe muwulire essaawa eno eyakoozinze ensi yenna mu kiwandiiko ekyabagiddwa okugamba nti wabeerewo emergency visas. Kyagulanyi alina amaanyi agasitula kati buli muntu okumujja e Uganda bamutwala e Bulaaya. Ekyo kiri mu biwandiiko. Oyo gwe muzannyirako Kyabulabe nti mugenda zuukuka nga kidireeti. Ekyetabu
tugenda kubanga tudda waka nga Kyagulanyi adda waka n'abantu be kubanga yabasuubiza nti mugenda kudda ewaka ennyonyi zigenda kubakima Kyabulabe tujja kuba tudda ewaka ate nga mmwe muzipalampa ate nga muyise na Tanzania muyise Rwanda so si ku Entebbe International Airport kuba tujja kuba tubeetaaga tubateekeko omukolokooni mulowooza Machete babadde baseeka binyomo webale kubanga wekumidde ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde lutereva amawulire jja kubanga tugakuweera jja kubanga tugakutuusaako na wole wona wosinzidde sigala naffe tova